seno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Mukwano gwange akedde ku mpewo za Baba TV nkwebaza Mukama yebazibwe atukuumye ffenna natuyisa mu budde obw'ekiro. Yebale kubanga akusobozesezza okukeera mukadde wange mama Nakaddu nkulamusizzaako nnyo ne bonna bakedde abekatikamu mukadde wange mama Nakanwagi nkulamusizzaako nnyo mukadde wange nawe webale kukeera n'abe Seguku mwenna mbalamusizzaako n'omukyala eka mwenna mbatumiddeko nnyo. Mukama yebazibwe abasobozesezza ate bonna n'ab'ekyetume bebaza okukeeranga ku makya kuba pulogulaamu eno yakwerekereza kukeera kulaba pulogulaamu eno kuleka tulo ebikunto bisamba eri n'ogenda ku TV okuyiraba kuba naffe tukeera mu kiro okujja okubaweereza ku mpewo za Baba TV olw'ekisa kya Katonda. Tugenda kuba tutandika okuyiga katusooke tuweeyo okusaba n'oluvannyuma tutandike okuyiga kwaffe ku lunaku olwaleero. Katonda ffe ataggwawo tukwebaza kubanga tuli balamu lwa kisa kyo nakusaasirako. Twebaza omwoyo omutukuvu atuluŋŋamizza okuyiga ebigambo bino okubitegeera okubibuulirako abantu bo basobola okubitegeera. Naffe otuwa amagezi agava gy'oli otwongere ddala okubikkula bingi n'okubitegeera ate era ne bye tuyiga era bye tuyigiriza sobola okubeera empisa yaffe n'okubitambuliramu ekiseera kyonna paka olukomya obwakabaka bwo. Oba omukisa abagenda owulira ebigambo bino nange agenda okubisoma kubanga ekiseera kye tulimu kye kino kubwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mikwano gyange nate nyongera okubebaza olw'okukeera okubanga mukedde ku mpewo za Baba TV. Olunaku olwaleero mulaba olutimbe lwaffe luliko ebintu ebyenjawulo bitali bya bulijjo bitera kulaba naye bino byonna birina ensonga lwaki weebiri mu nsi era birina ensonga lwaki Bayibuli ebyo mbireese mu kyokuyiga kino eno. Tuli ku kyokuyiga nga mulabye pulogulaamu yaffe. Pulogulaamu eno eyitibwa Sure Word of Prophecy. Ministry gye tuyitamu okuweeza obubaka buno eyitibwa Sure Word of Prophecy Ministry. So kiri a more sure word of prophecy bwekyo bwe kiri obubaka buno eno bwe tuli. So kyobala tugenda kubisoma mu kitabo ekiyitibwa ekya Peetero essuula eyokubiri ekyokubiri essuula esooka olunyiriri 19 Bayibuli egamba we have kanve kule 18 and this voice which came from heaven we heard nti eddoboozi ne lyava mu ggulu twaliwulira when we were with him in the holy mount twalina Yesu Kristo ku lusozi olutukuvu. Poza olusozi olwo ekitiibwa kya Katonda kyakkako oba abamalayika bajja ku transfiguration baawulira ebigambo bingi nnyo baawulira eddoboozi ly'obunnabbi eryajja nga Yesu Kristo yagamba nti waliwo bali wana batagenda kulega kufa okujja mu mazzi okulaba obwakabaka bwa Katonda nga bujja. Transfiguration balaba obwakabaka bwa Katonda nga bujja kubanga balaba Eliya ne Musa bajja ne bamiitinga Yesu ne babanga babako bye bayogera naye yadde bo balaba kwakayakana naye eddoboozi eryo bagambye baaliwulira. Agambye 19 we have also a more sure word of prophecy. Tulina ekigambo ekikakafu ennyo a more sure of prophecy ekigambo ekikakafu eky'obunnabbi. Bigambo tubabulya baganda bange buno bunnabbi obukakafu Bayibuli bwe yawandiika. Bayibuli yatuwandiika Mukama yatuwandiika ebigambo bino n'ekigendera tubitegeere. Okutambula muzibe bw'amaaso tekigenda kututaasa otuna tulabye amazima tugana okugagoberera. Agambye a more sure word of prophecy where anto you do well nti bwekyo mukola bulungi that you take heed okubiwuliriza ebyo as anto a light that shineth in a darker place ng'ettabaazi yakira mu kifo ekyekizikiza until the day dawn okutuusa obudde bulikya and a day star arise in your hearts nti emunyenyekeesa obudde neyaka mu mitima gyammwe. Yesu Kristo gwayogerako. Yesu Kristo yogerako nga a day star emunyenye yenkya. Ate mwana wa Tunestani naye wayisibwa morning star. So tujja kulaba bunnabbi obwo nga bikozesebwa byonna bimaze tujja kubiraba olw'ekisa kya Katonda. Ng'agamba knowing that this fasting nga tusokedde okutegeera kino that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Tewali bunnabbi mu Bayibuli obw'ebyawandiikibwa obulina okubikkulirwa oba okutaputa
nga kwakyama no. Buli kyawandiikibwa mu Bayibuli kyetaaga okutegeera nga kiripo obunnabbi. Mukama yagamba nti abituwandikidde byaffe n'abaana baffe, we need to understand everything which was written. Nendaba kino nendaba kino nendaba kino. There is nothing private kubanga Bayibuli erise yennyonnyola yokka. So bwe tutegeera Bayibuli obulungi obukulu bwayo tutegeera okugisoma akijja tubikkulya. Sometimes abantu basinga ekigambo ekiyitibwa obubonero symbols, ekyo kyo bagamba ebyo tebirinamu bulokozi. Mukwano gwange alaba pulogulaamu eno, obubonero bulina obulokozi, obubonero bulina ensonga lwaki Mukama butuwa tubutegeere. Kyovudala mu kitabo ekiyitibwa ekyakubikkulirwa kitabo kubikkulirwa essuula eyokusatu olunyiriri kusatu. Yes, agamba nti remember therefore how thou hast received, nti jjukira kaakano nga bwe waweebwa, and heard ne bwe wawulira, and behold and hold fast era onyweze, and repent era wenenye. If therefore thou shalt not watch, bw'otaatunule wulira ekigambo kino, if you will not watch, I will come as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Agambye nti bw'otaatunule nja kujja gy'oli ng'omubbi, era bwe najja tojja kumanya ssaawa mwe najjira. Yesu Kristo yatugamba ebigambo ebikakafu ennyo n'agamba nti laba nzija ng'omubbi. Laba nzija ng'omubbi, behold I come as a thief. Atudda mu kitabo kyakubikkulwa, Yesu Kristo yayogera kwa Bayibuli yayoga mu kitabo kyakubikkulwa nti okubikkulwa kwa Yesu Kristo kwa yawa omuweereza we Yokaana okuwulira abantu be binaatera okubaawo amangu. This is the revelation of Jesus Christ, the book of Revelation. Kyonna ekitabo kya Yesu Kristo kyavudde agamba nti laba nzija ng'omubbi. N'agamba ate kyewuunyisa agambye ajjanga mubbi, n'agamba bwe tuteenenye bwe tutaatunule ajja kutuggwako ng'omubbi, which means si buli muntu nti Mukama Yesu Kristo agenda mujjira ng'omubbi. Tusome ebigambo ebiri mu kitabo ky'Abasalonike ekisooka 5 olwokuna Bayibuli egamba. Kubikkulwa 16:15 Bayibuli egamba, behold I come as a thief, laba nzija ng'omubbi. Blessed is he that watcheth, nti alina omukisa oyo atunula, and keepeth his garment lest he walk naked. Alina omukisa oyo atunula n'akuuma ebyambalo bye, si kubanga atambula ng'ali bwereere, and they see his shame, ne balaba ensonyi ze. Tulize tulaba ku Yesu Kristo missionary lwaki yafa. The mission Yesu Kristo, the reason why he died, yali ayagala okutugulira ekyambalo Adamu kye yaluzinga, ng'ayagala kitugulira ng'ayita mu buwulize Adamu bwamulema okuyitamu. That's why Yesu Kristo ayitibwa Adamu owokubiri. First Adamu yagwa, Adamu owokubiri n'awangula. Kyovera nti agambye nti tunula nti laba otaatunule nja kujja ng'omubbi, era blessed is he that watcheth, nti alina omukisa oyo atunula n'akuuma ekyambalo kye, si kubanga atambula obwereere ne balaba ensonyi ze. Adamu amala okwonoona ekyambalo kyamuvaako n'asigala bwereere, which means yali tasaanira. Katonda n'amwambaza ekyambalo ky'endiga n'abikka ensonyi ze. Yesu Kristo yabikka ku nsonyi zaffe. Wagamba nti okukuuma ekyambalo kyaffe obutakola bivudde ku mpisa ya Katonda, obutava ku Kristo, empisa zaffe zisobole okuba nga zisigala zinyozeddwa zikuumiddwa. Bwe tukuuma empisa zaffe nga tukuuma empisa za Kristo, nga twambadde Kristo, tusigala tetulabika bwerere bwaffe. Obwerere ye kwonoona, sin. Si buno obwerere obw'okungulu nti otambudde toyambadde ngoye, nedda, kubanga n'oba ogenda okunaaba osoozijjamu. Naye obukristaayo tulina okuba nga ekyambalo kya Kristo tukyambadde buli wamu, oba ogenze kunaaba nga Kristo omwambadde, oba otambula mu kkubo Yesu Kristo tolina kumujjako. Kyatudaga nti okuuma ekyambalo kyo, si kubanga otambula obwereere n'olabika ensonyi zo, amakulu ekibi ne kigolokoka mu ggwe. Kyategeeza Yesu Kristo waneeno. So kyavudde agenda maaso n'agamba Abasalonike ekisooka 5 olwokuna, but ye brethren, ne mmwe abooluganda, are not in darkness, temuli mu kizikiza, that day should overtake you as a thief. Olunaku olwo okubanga lubagwako oba lubagwira ng'omubbi. Wano ewali obuzibu abooluganda nti abantu abasinga tebagala kuyiga signs in the Bible, obubonero marks mu Bayibuli, ate nga mweziri. Signs mpitirivu mu Bayibuli zino oyinza obutazisangamu, kyobala nzikulembeza n'ekigendererwa ekyokwagala okukulaga what the signs really mean. Mpozi obubonero bunene nga obulaba mu nsi
bwina bye butegeeza tulibirabako maaso eyo si bwe ngenda okuyigirizaako naye ensonga kimbuleese okumulisa ebigenda maaso mu nsi nti olaba symbols zino Mukama agambe tutunule tuleme okugenda obwereere ensonyi zaffe zireme okulabika. Yesu alimo tugwako ng'omubbi nga tumanyiridde tutunule bwe tunaatunula tetujja kusangibwa nga mubbi kyobala nti obubonero buno nga wobulaba bwona mu nsi bulina kye butegeeza tujja birabako maaso eyo ne lwaki mbusoosezza tulina kye tugenda okuyigako nga kirimu obubonero. Ensi erina obubonero bwayo obukaafiri bulina obubonero bwabwo bulina kye butegeeza bino tebiriwo as a mistake birina meaning lwaki webiri era bingi nnyo tulaba ebigenda maaso mu nsi ba celebrities ebakola symbols zino zonna tebali innocent basatanisi be basinza ebasamira bingi nnyo bisinza kumala mu kiseera kino naye nga byonna byonna birina amakulu gaabyo lwaki webiri dola bill tuze tulaba ebintu ebyo nayona nti ejjudde obukafiiri pyramid olusingi tuze tubiraba byonna byonna ensi erina symbols zaayo mulaba ndowooza firimu zonna zizanyibwa naye nga teziri innocent teziri si bya bulijjo okuzanyibwa kwazo. So obukafiiri buno bwona obugenda mu maaso bulina ensonga lwaki bugenda mu maaso twetaaga tuzuukuke tutunule kubanga ensi ye erina obubonero bwayo bweragirako abagigoberera abagoberera setaani ti nze nkola bwe nti tutambula bwe tuti tulina kubeera bwe tuti kino kitegeeza kino naye ffe abantu bakatonda baba baweebwa obubonero tubulagajjaidde tugamba nti ebyo tebirina bulokozi birina obulokozi ng'ensi bwelina ebyayo nga birimu okuzikirira era bisika abantu okubatwala mu kufa ne Mukama naye alina obulokozi mu bibye alina ensonga kyatuwa obubonero. So bw'osoma Bayibuli ejjudde symbols ejjudde obubonero abantu abasinga bayigiriza one side of the coin bayigiriza enjiri ngeri side bayigiriza Kristo atwagala that's all yatufiira Yesu yafa abantu bangi osanga bayimba ennyimba naye nga bayimba kwagala kwa Yesu kwokka ate okwagala kwa Yesu tebakuyimbako mu side endala because even the destruction of the evil people or the sinners it is God's love. Then mu kuyimba kwonna tuyimba okwagala kwa Katonda tuleme kuyimbira on one side of the coin tuleme kuyimbira ku side emu there is a side of fury and anger waliwo ekiruyi n'obusungu waliwo okulabula abantu nti banensi eno teriimu kalungi tuleme kusuubiza abantu bugagga na birungi bya nsi eno ensi Katonda si bwagamba Yesu Kristo mu kitabo kya Matayo sura 6:3 agamba but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you. Kisoko onoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebintu byonna byonoonya mu nsi muno byayanira okufuna bijja kukwongerwako Mukama wanaaba yagadde naye waba tayagadde towalirira nyanto basinga fokasinga njagala kunsabirako obugagga buganye nsaala kunsabirako zibenkola bebifa naye ng'abikola muwonoonyi atambula nga bw'ayagala alyanga bw'ayagala anywanga bw'ayagala esanga bw'ayagala naye nga gamanyi kunsabirako ebintu biganye. Katonda abantu baagala kumukuula kyekigendererwa ky'abantu baagala kumufunako bibye batambule bagende naye Katonda tebamukuula muganda wange. Katonda ayita mu buwulize kyobala nti abantu abasinga Katonda waba bamusaba n'agaana nga banoonyako ekkubo eddala gy'ayinza okujja ebirungi. Kibala n'abasumba abasinga bwagezao okusabira abantu nga bw'ava ku kkubo lya Katonda bwanga tatambula nga Katonda bw'ayagala ng'agenda anoonya kumanyamala ng'ajja ag'employinga gasobola okumuyamba kubanga alina okuwa abantu powers basobola okutegeera basobola okumulikogonaizinga ng'ow'amaanyi n'okufuna bye baagala. Sitaani ye ayingirawo buli w'oyagala ebyamangu Katonda ne yeesega. Katonda atwagala ng'abaana be singa tuwulira eddoboozi ye tutambulira nga bw'ayagala ajja tuwa byonna. Tumaze okulaba satanisi balina symbols zaabwe zakozesa naye Katonda alina symbols ezize zakozesa okulaga abantu be ebiro bye tutuuseemu n'ebigenda mu maaso mu nsi okwekuuma omulabe setaani akozesa symbols. Katonda abeeko ku lutimbe. Symbol eya malayika etegeeza messenger ngeno some byandikibwa nga Daniel essula y'omunaana musigenda kubisoma ngera bikootinga bukootinzi 8:16 Daniel 9:21 Luka 10:19 Luka 2:26 Bebulani 1:14 Bible gasomeko mu Daniel 8:16 agamba and I heard a man's voice between the banks of Ulai which called and said Gabriel make this man to understand the vision. Malaika Gabrieli bamugamba alage Danieli ategeere okwolesebwa.
Malaika kitegeeza messenger. Wetuwulira 3 angels message nga olaba logo ya fene nungi eri ku lutimbe eraga malaika basatu nga buka mu bbanga ery'eggulu. Bamalaika be bantu batunda babulira enjiri. The first angel's message, fear God and give glory to him for the hour of his judgment is come. Ngenda kujja on one time nga tuyiga malaika ku malaika. Malaika asooka mutya Katonda muwe ekitiibwa. Tutya Katonda. How do we fear God? How do we give glory to Jesus? Nina audios twasooka tukulikodingako ezinnyonnyola malaika asooka okubiri okusatu nga tuwa tutya Yesu Kristo ekitiibwa, Katonda ekitiibwa. Babuloni kigudde Babuloni. Omuntu bw'asize ensolo n'ekifaananyi kyayo n'akawono k'ensolo kitegeeza ki? Naye nga tulina kubituukako ebyo tugenda kuba nga tuyiga symbols ezo tegeera ensolo etegeeza ki mu bunnabbi. Bible ebinnyonnyola byonna mukwano gwange la program eno. Kyekusaba kiri kimu, subscribe nga ku YouTube channel eyo, z'omisinze videos zonna ku eziri mpitirivu nnyo z'otasobodde kulaba, ate n'ekirala likinga, sharinga videos zireno, bantu bangi basobola okuziraba bategeera amazima ga Katonda. Ekisinga n'ekirala, wagira omulimu guno n'ensimbi zonna z'osobola okufuna. Konna kw'olina wagira omulimu guno gugende mu maaso. Ennamba ezo osobola zikozesa noyamba omulimu guno ne gugenda mu maaso. Ate n'ekirala gamba bangi basobola okola program no buli kumakya abakere bagibiteekeko kubanga erimu ebigambo bingi nnyo ebisobola okubayamba okutegeera ebigambo bya Katonda okuva mu busibe ne mu buzibe bw'amaaso abantu babasibyemu nga babasuubiza birungi byereere nga tebasuubiza sayidi ndala ya kulongosa bulamu bwammwe na kubalaga kabi ke mutambuliramu. Mukama ayagala kubazibula amaaso. Then Mukama tumaze okulaba malaika kitegeeza messenger. Bwe tugenda maaso simbo y'omwezi moon means permanence. Ate era tujja somako mu kitabo kyakubikulirwa mu sura 11 ngolaba omuntu kitegeeza Old Testament. Even Old Testament is permanence. Ya lubeerera tegenda kuvaawo. Abantu bagamu baga nti Old Testament yavaawo. Tulaba kubikulira sura 11 abajulirwa ababiri abo bogerwako Old and New Testament. Tulaba omukazi yali yambadde enjuba n'omwezi ku bigere bye. Omwezi it is a symbol of permanence and Old Testament tevaawo. Kubanga tulaba n'obuweereza bwa Yesu Kristo nga tuze tuyiga bwakyusibwa ne bugibwa ne buva ku mikono ku buweereza ffe ng'abantu ne bugenda mu maaso. Yesu Kristo yabutwala mu maaso obuweereza obwa kabona oba okuba kabona ne saddaaka ezaawebwangayo ku lw'okugibwako ebibi by'abantu. So Yesu Kristo yakyusa bukyusa buweereza ne its permanence. Tulaba nti Bayibuli yonna endagaano empya esimbye ku ndagaano nkadde. New Testament eri established oba eri erina foundation ku Old Testament. Kyobala Bayibuli Yesu Kristo yajjanga ng'ayigiza ngamba nabbi Isaaya yalagula bulungi ku mmwe, Musa n'amujuliza, Paulo bonna bajja bajuliza Old Testament. So guno gwe musingi, it is permanence. So mu kitabo kya Zabuli 89 onyulwa 35 mpaka 37 agamba it shall be established forever as the moon. Gujja kusimbibwa mirembe na mirembe nga omwezi and as a faithful witness in heaven. Ngero omujulirwa omwesigwa mu ggulu. Kambajukizeko ekigambo kineno. Bw'osoma Isaaya 6 olunyiriri olwa 22 agamba nti kwayagula ejja n'ensi empya bye ndikola webisigale bityo mu maaso gange. For the new heavens and the new earth. Mukama atutonera ejja n'ensi empya. And it shall come to pass awolunaatuuka from one new moon. Kyewuunyisa mu ggulu omwezi gujja kuba gye guli. But the sun will never exist. Why? Kubanga Yesu Kristo agenda okubeera both sun and shield. So omwezi from one new moon to another. Okuva ku mwezi omujja okutuusa ku mwezi omulala. And from one Sabbath to another. Okuva ku Sabbath okutuusa ku Sabbath endala. All flesh shall come to worship before me, saith the Lord. Buli alina omubiri najja okusinza maaso ga Mukama bw'atyo bw'ayogera. So moon means permanence. Kyobala lwagwegeraganyako nti I shall be established. Omutukuvu ajja kuba ali established forever as the moon ng'omwezi and as a faithful witness in heaven. So Bible bw'etyo bw'ayogera mu Zabuli ebigambo ebyo. Moon is permanence. Batugenda mu maaso mu kitabo kya sun enjuba mu kitabo kya mubuulisi kya Zabuli Malaki 4:2 Bible egamba for the Lord God is a sun. Mukama Katonda njuba and shield era ngabo. Enjuba it is a symbol of Christ. Era agamba enjuba y'obutuukirivu eribavirayo mu sura ey'okuna eya Malaki 4 agamba enjuba y'obutuukirivu eribavirayo ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo. For the Lord munansonyiwa ono Zabuli for the Lord
God is a sun and shield, the Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk upright. Ndi bombi esacho okulaba na kukisembedde naye nga Mukama agenda protecting abantu be. Yesu Kristo ngajja agenda kubeera both sun and shield, enjuba okwokya ababi ate nga okuprotecting abatukuvu ba Katonda. So agenda kuba akola byombi. Kyo enjuba, it is a symbol of Christ. Mu kitabo kya Malaki nyolo okuyagamba nti enjuba y'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo, the sun of righteousness. So ate tulaba ne Satan sibakozesa sun, tujja kubira mu maaso eyo tutegeere obubone buno bwonna kye butegeeza. Katweyongereyo mukwano gange alaba programu eno. Symbol of eating the book, Bible tulaba mu kitabo kya kubikkulirwa nga essula 10 nga waliwo okulya akatabo nampebwa akatabo mu mukono gwe nenkalya nanga sije kuna kubikula ekatula mu Ezekiel mu 2 Yeremiya mu 4 naye symbol of eating the book assimilating the message oba okulya obubaka oba okuteeka obubaka mu nkola mu bulamu bwo kubanga bw'oli akatabo kano Bible egamba nti mukamwa kawo mangu mubisi gwenjuki mu lubuto ne kakaawa symbol ne Bible egenda bweso negamba mu kitabo kya Ezekiel agamba nti moreover he said unto me that nangamba, son of man, mwana w'omuntu, eat this that thou findest, lya kyolabye, eat this roll, lya omuzingo guno, and go speak unto the house of Israel, ogende ennyumba ya Isirayiri. So I opened my mouth, njasa mu nyakamwa kange, and he caused me to eat the roll, nandeetera okulya omuzingo, okuteeka ekigambo kya Katonda mu bulamu bwaffe. It is eating the book or the scroll gwe muzingo ogwo. Agamba nti or the roll, agamba nti so I opened my mouth nendya omuzingo ogwo. Agamba nti and he said unto me, son of man, agamba nti omwana w'omuntu, cause thy belly to eat, leka olubuto lwo lulye, and fill thy bowl with this roll that I give thee. Agamba nti then did I eat, and it was in my mouth as honey for sweetness, nti nekubeera mu kamwa kange nga guwoma ng'omubisi gw'enjuki. Naye mu kitabo kya kubikula essula 10 agamba bwe nalya akatabo kano kaawoma mu kamwa kange mu lubuto ne kakaawa. Kyekyo kitegeeza enjiri tujagala nnyo nga tugifuna era enjiri etunyumira nnyo, naye ebiseera ebisinga bwe tumala okulya ekigambo kya Katonda mu digestion nga kikola mu bulamu bwaffe, mwana wattu kikaluba, kifuuka ekizibu, kitulemerera okudigestinga, okutambuza. Abantu basinga kukawa kwayogerako wanene mu Bible, naye nga okulya akatabo kokulya ekigambo kya Katonda oba okukye weewaawo. A symbol of bow oba akasaale agamba kitegeeza success in battle. These are scriptural facts. So thine arrows are sharp in the heart of the king's enemies, whereby the people fall under thee. Mpozi tulaba ngalaba success here, it is a symbol of success. Then symbol of cup, ekikompe, it is judgment. Ekikompe ky'obusungu bwa Katonda, it is judgment. Olaba ndowooza judgment, musango. Kyova olaba nti Yesu Kristo bwe yali ku musalaba yagamba nti ekikompe kitange kyampadde nyinza nti okugaana okukinywa. Obanga kiyinzika ekikompe mu Getsemane, wanga kiyinzika ekikompe kino kinzigibweko, so singa nzibwe njagala nga gwe bw'oyagala. Katonda yali asala omusango eri ekibi, justice nga gyatuukiriza. Yesu Kristo n'ajja n'afa ku musalaba ku lw'ebibi ne ku lw'ebibi byange, ng'anywa ekikompe kye twali tulina okunywako, ng'atwala omusango twali tulina okwetikka n'agusasula ku musalaba. Bwe tunaagobera empisa za Kristo ntambula nga bw'ayagala, pani omusango ogwo gujja kubanga gwasasulirwa. Naye tunaagala otambula mu mpisa za Katonda, tujja miitinga ebikolwa byaffe ku lunaku olw'enkomerero. Judgment, agenda maaso n'agamba, upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and unholy tempest. This shall be the cup of their cup, the portion of their cup. Yakigenda okubeera omugabo gw'ekikompe kyabwe ogw'omusango gwabwe. Fire and brimstone, omuliro n'ekibiriiti, and horrible tempest, n'omuyaga ogw'entiisa. Ebyandiko byonna biraga ekyo. Ayagala obikoppako mpola mpola, ojja bikoppa ku YouTube channel yaffe samunene, njja gisaako, ojja gisangayo muganda waffe oba mukwano gwange. Symbol of white robe, akabonero k'ekyambalo ekyeru.
kitegeeza victory and righteousness, obuwanguzi ate n'obutuukirivu. Agenda maaso n'agamba, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Ekyambalo ekyeru ye butuukirivu, yoba yempisa obutuukirivu bw'abatukuvu ba Katonda. Obutukuvu oba obutuukirivu bw'abatukuvu ba Katonda. So agambye naweebwa okwambala ebyambalo ebyeru, Revelation, Yesaya, Zekariya, Bagalatiya, byandikwa bingi nnyo osobola okubikoppa ne akadde sijja kubiddamu byonna kubanga obudde bugenda tujja kubiramu naye kasa mutegedde ebigambo bino. Then symbol of door, akabonero k'oluggi, opportunity or probation, kitegeeza omukisa oba oluggi lw'ekisa okuggalwawo oba ekisa okukoma. Then tumanyi nti Yesu Kristo yagamba nti behold, kansooka nsoma ebigambo bino eno, agamba nti furthermore when I came to Troas to preach Christ's gospel, and a door was opened unto me. Omukisa gwamugulirwawo, chance yamugulirwawo of the Lord Mukama, when once the master of the house is risen up and has shut to the door, agamba, and he begin to stand without and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are. Positive abantu byandikwa byadde bibiri, kyandikwa ekisoose kigamba nti furthermore when I came to Troas to preach Christ's gospel, and the door was opened unto me of the Lord. Mukama nanzigulawo oluggi. Tumaze okulaba neno nti abatugenda okubanga tebawangudde bagenda baggalyawo oluggi lw'ekisa. Ebigambo ebyo biri mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri 2:12, ate tulaba ne mu kitabo kya Luka 3:13, 24 paka 25. Tulaba mu kubikula essula eya 3 ya 20 aga, behold I set before thee an open door that no man can shut. Omuntu yena tasobola kuluggala, Katonda yekasobola okuluggala oluggi luno olw'ekisa, probation. Naye Mukama tegenda kusigala ngeri open forever. Katonda bwaggula teri aggalawo, waggalawo teri aggulawo, wanaggala oluggi luno olw'ekisa teri muntu ajja kusobola kusimatuka busungu bwa Katonda. Nga Yuda bwe yamala okulyamu Yesu olukwe, nga Mukama amaze omulabula nti alya nange gwe nkoleza agenda kundyamu olukwe, Yuda yali chance y'okulaba ng'azuukuka yeekube mu mutima. Ne Yuda teyakikola. Ekyaddako kyekirwa, yafuluma bulungi nnyo n'atambula n'agenda n'aviira Yesu Kristo, n'aggala oluggi ne luggalirwa. Yuda yali probationary period ye yali ekomye, kyali tekisobola kutegereka, yali akyali mu luumu eyo nga ekisa kikyaliwo gy'ali ng'asobola okukyuka neyenenya. Ne Bayibuli egamba muyita omwana w'okubula, son of perdition. Ati tulaba omwana w'okubula mu Basalonika ekyokubiri, naye ayogerwako omulala, tujja kumulabako, another son of perdition. Maaso gye tulaga mu byokuyiga bino tulama tutegeera obubonero bunene obw'obunnabbi, nga bwe njogera ABCD tokyagamba nti omusajja oyo avuma, bwe njogera ekigambo bwekiti bwekiti tokyagamba nti omusajja oyo ayogera akonjera, nga maze okulaga obubonero bw'obunnabbi. Gwalabye obubonero buneeno ojja kuba otegedde ebigambo bino. Atala kubulaba jjana tusanga mu maaso eyo ajjaga omusajja ono ayogera bubi, avumirira, naye nga munne Bayibuli bwegamba. So tulaba obubonero ne tuapulayinga ku kigambo kya Katonda nga bwe kyatugamba. Agenda maaso n'atugamba eye salve, eddagala ly'oku maaso, kitegeeza Omwoyo Mutukuvu. Olaba ndowooza okutuyamba okulaba. Then spiritual facts tulaba Efeso 1:7 n'endala zonna, naye Bayibuli egenda maaso n'egamba, but the anointing which ye have received of him abideth in you. Okufukibwako omwoyo gwe mufunye wakubeera nammwe. And ye need not that any man teach you, omuntu yenna kubanga bayigiriza, but as the same anointing teacheth you of all things and is truth. Okufukibwa kuno Omwoyo Omutukuvu kugenda kubayigiriza ebintu byonna byonna, and is truth, era ge mazima, and not lie, naye si bulimba, and even as it has taught you, ye shall abide in him. Nga bw'abayigiriza mulina okubeera mu Kristo obutamuvaamu. So Omwoyo Omutukuvu atuyamba okutubikkulira amaaso. Kubikkula essula 10:3 bigambo bwebiri nti eye salve, mbaweera amagezi okugula eddagala ly'oku maaso, okugula gyendi ezaabu erongosebwa mu muliro, n'eddagala ly'okusiga ku maaso musobole okulaba. Okusiga ku maaso kitegeeza Omwoyo Omutukuvu asobola okutuyamba okulaba ekigambo kya Katonda oba okutegeera amazima ga Katonda. Bwe tugenda mu maaso tulaba ebigambo ebiddako, wine, omwenge, false doctrine, enjigiriza ez'obulimba, oba teachings. Alaba ndowooza ate era wine in another sense etegeeza obusungu bwa Katonda.
olaba ndowooza naye nga wine etegeeza false doctrines. Babylon tulaba sorry, wine it is a symbol of false doctrines. Kasome mu kitabo kya Kukwesero 10:8 ngayogera ku mukazi oyo ku Babylon anyesiza mangono ku mwengo obwenzi bwe. Bw'osoma mu kitabo kya Yeremiya agamba bw'ati, Babylon hath been a golden cup in the Lord's hand, kikompe kya zaabu mukono gwa Katonda, that made all the earth drunken, ekitamiza amanga gonna. The nations have drunken of the wine, nti amanga ganywedde ku njigiriza ez'obulimba. Therefore the nations amadi, wekityo amawanga malalu. Simbo y'omwenge mu bunnabbi etegeeza enjigiriza ez'obulimba. Abantu okunywa omwenge ne batamiira balaluka. Abantu bwe banyiga ebigambo by'obulimba bibalawula ne bava ku nkola ey'amazima, natandika okugoberera enkola ez'obulimba, ne bava ku kkubo ku mulamwa ne babula. So tuzze okulaba nga tuopozinga wine of Babylon, omwenge gwa Babylon ku bikola gwayogerako gwanywesiza amawanga gonna. Tuzze okuopozinga. That's why the book of Revelation, it is the revelation of Jesus Christ. Everything you see in the book of Revelation, Jesus wants you to understand it. Whether the beasts, whether the trumpets, whether the angels, all have their meanings. The seals, 666, bita kubitegere baganda bange, biriko proof zaabyo. Bible yetuyamba n'ebyafaayo tusobola otegeera ebigambo bineeno kubanga byawandiikibwa nga byakutuukirira. Oil, mwoyo mutukuvu, symbol ya mwoyo mutukuvu. And Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from the day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Pose tulabanga Samuel yafukibwako amafuta, mwoyo mutukuvu nakkaku. It was a symbol of the Holy Spirit okumukako. Then wano tulaba mu New Testament abantu basiiga amafuta naye zaali simba zikozesa mu symbols mu ndagaano enkadde, naye mu kiseera kinene omwoyo mutukuvu yayitibwa oil oba amafuta okubanga omuntu ali anointed. Then symbol y'amazzi, water, meaning inhabited area oba ekifo ekirimu abantu. Revelation 17 tulabanga Bible egamba nti nenda omukazi omwenzi atudde ku nsolo emyufu erina amannya ag'obuvozi, omukazi omwenzi atula ku mazzi amangi, that sitteth upon many waters. Bible egamba ku Bikula 17:15, and he saith unto me, n'aŋŋamba nti, the waters which thou sawest, amazzi ge walabye, where the whore sitteth, omwenzi w'atudde, are people, be bantu, and multitudes, n'ebika, and nations, n'amawanga, and tongues, n'ennimi, omwenzi kwatudde. So eno esimbo y'amazzi mu bunnabbi etegeeza abantu. Then symbol of wind or whirlwind, meaning strife and commotion, kitegeeza entalo n'obukubagano. But I scattered them with a whirlwind among all the nations whom they knew not. Entalo ye kibuyaga gwayogerako. Era tujja soma mu kitabo kya Daniel nga tulaba empewo ezaakuntira ku nnyanja ennene. Ensolo ne ziva mu mazzi ne zivugoloka mu nsi ensolo tujja zira mu maaso naye agamba nti and I scattered them with a whirlwind. Entalo z'abasaasaanya nazo mu mawanga gonna. Thus the land was desolate after them, ensi nefuuka amatongo, that no man passed through nor returned. Temuli muntu yaddamu kuyitamu yadde okukomawo. For they laid the pleasant land desolate, kubanga yaleka ensi kubanga baleka ensi esanyusa nga matongo. Mukama gye yabataddemu ensi ennungi okubeeramu ne bagireka nga matongo olw'empisa zaabwe n'ebikolwa byabwe bibi. Naye ekibuyaga whirlwind kikuŋŋunta, entalo Mukama zi yabaleteera ne zibajja mu Zekaliya 7:14 bw'atugambye. Katugende maaso tulabe ebigambo ebiddako. Bw'osoma beast mu bunnabbi, katuddeyo katono nnyo. Tumaze okulabawo empewo, then bwe tweyongerayo tulaba symbol ya beast ensolo, meaning kingdom kitegeeza obwakabaka. Government
political power ebyandikibwa Daniel musanvu agamba nti thus he said bwatyo nangamba the four beasts shall be the fourth kingdom. The fourth beast sorry jakuba nsolo ya bwakabaka bwakuna upon the earth ku nsi which shall be diverse from all kingdoms and shall devour the whole earth and shall tread it down and break it in pieces. Tulaba ensolo enye za Daniel wensolo ezo zazitegeeza bakabaka oba bwakabaka sorry kingdoms empires olaba ndowooza political powers. Era buli osoma beast mu Bible etegeeza bwakabaka. Abantu bamutugenda bayita ensolo beast mu byokuyiga ebinaddako si kubanga tubavuma naye ekize simu ng'olaba Ssaabasajja bwayitibwa empologoma cuucu nantawetwa musota sebuufu bwango n'abalala balina bwakabaka bulala bulina ngeri gye buyitamu bakabaka baabo. So bwekityo bisimba representinga amaanyi g'omuntu oyo obukambwe bwe ekitiibwa kye tukozesa ensolo zino ezirepresentinga. So ensolo etegeeza bwakabaka muganda wange awulira program eno. So ensolo zino enye ezagolokoka zaali zitegeeza bakabaka abagolokoka abafuga. Then bwe tugenda mu maaso symbol of heads emitwe kitegeeza major powers kiba kisonga ku bukulembeze obwenjawulo ba rulers abafuzi personal abantu sekinoomu oba government oba bwakabaka obukulembeze. Daniel musanvu mukaaga olw'omunaana kubikulira nga omulaba ennyiriri ezagamba nti so he carried me away in the spirit into the wilderness nantwala bwekyo mu ddungu mu mwoyo and I saw a woman endaba omukazi sit upon a scarlet colored beast endaba omukazi atudde ku nsolo emyufu full of names of blasphemy ngejjudde amannya g'obuvuuzi having 7 heads ng'era emitwe musanvu and 10 horns and there are 7 kings. Ku mulunyi olukumi agamba nti bakabaka emitwe gyo omusanvu bakabaka 10. These are the 10 kings wali kubikula 17 olwokusatu then olwokumi emitwe omusanvu bakabaka omusanvu. So emitwe kitegeeza bakabaka mu Bible tujja kwongera tulabe ebigambo ebyo. Horn ejjembe power and strength amaanyi n'obuyinza kitegeeza king o kingdom sino kitegeeza kabaka oba bwakabaka ejjembe eryo lyolaba sibo zino ezimu zifaanagana mukama kusinze we yazikozeseza kitegeeza. Then lifted I up mine eyes and saw and behold 4 horns. These are the horns which have scattered Judah, Israel and Jerusalem. Bwe bukulembeze oba gemaanyi obuyinza bwasasanya Isirayiri ne Yerusalemu agenda ne Yudaaya Isirayiri ne Yerusalemu agenda maaso n'agamba and the great horn that is between his eyes. Tulaba ku nsolo ey'okuna mu Daniel essula ey'omusanvu ensolo eno ey'okuna etafaana nsolo ziri endala zonna wakati mu lyo agamba nti between his eyes mu kayembe akagolokoka the first king kabaka yasooka agamba nti now that being broken whereas 4 stood up for it for the kingdom shall stand up out of the nation but not in his power. Mpozi wano tuli Daniel essula y'omunaana munaasonyi wano si ekiri kyabatikwa kimbadde mbagamba ekyakayembe akagolokoka ku nsolo ey'okuna naye nali ku bwakabaka obwakabaka obukiiko obw'ekkono king of north tujja kulabako bonna buno obwakabaka buno akayimba ako kabaka obukiiko bwa kkono ebimwogerwako mu kiseera kino waali era tujja kulaba obunnabbi bw'omusajja oyo obwakabaka obwo tujja bwogerako maaso gye tugenda okulaga. So obwakabaka kye kitegeeza wings kitegeeza speed obwangu. Ye have seen what I did unto Egyptians mwalaba kye nakola Isirayiri abamisiri sorry and how I bear you on eagle's wings nga nabasula ku biwawatiro by'empungu and brought you unto myself nembereetera Exodus 19:4. Behold he shall come up as clouds ajja kujja ng'ebire and his chariot shall be as a whirlwind nga n'amagalo gajja kubanga empewo y'akazimu. His horses are swifter than eagles nti emagalo ge ngadduka gasinga n'empungu. Woe unto us for we are spoiled. Zitusanze kubanga tumaliddwa obukozi buno bonnabbi bwa Mukama ffe okujja ku mulundi ogwokubiri ajja kujja mu bwangu tajja kulaba mu mpungu speed yayo yajja kuba obwangu bujja kuba bwa kitalo nnyo. Symbol of eagle speed power era kitegeeza amaanyi n'obuyinza. Eagle ebigambo ebyo sijja biddamu bingi nnyo naye obwakadde kagenda. Symbol time kitegeeza litro ya nendaba ensolo mu Daniel essula y'omusanvu lunyirwa 5
agamba nti akayimba ako akamera ku nsolo eyokuna kayogera ebigambo ebibiri ebyo yatula waggulu ennyo yakalooza okwanyisa ebiseera n'amateeka, times and laws, ebiseera n'amateeka era byawe mu mukono gwe okumala ekiseera n'ebiseera n'ekintu ky'ekiseera. Ebiseera mu bayibuli kitegeeza ekiseera mwaka, ebiseera myaka ebiri, ekintu ky'ekiseera kitundu kya mwaka. Tulaba mu kitabo kya Danyeri essula y'ekumi Danyeri essula eyokuna tulaba ne Nabukadduneeza nga Mukama ebiseera 7 mu nnyiriri bimuyitako n'agenda n'alyanga ensolo okumala emyaka 7 mu nsiko. It is a symbol of a year. Ebiseera 7 gy'emyaka 7 Nebukadduneeza gye yamalanga ali mu nsiko alya nga ensolo. Mu Danyeri essula eyokuna agamba nti let his heart be changed from man's and let the beast's heart be given unto him and lest 7 times pass over him. Ebiseera 7 nebimuyitako Nebukadduneeza ng'ali mu kulyanga ensolo. So it is a symbol, a day, olunaku. Symbol of day means eitro, yakitegeeza nakyo mwaka. Olunaku kitegeeza mwaka. Ezekiel 4:6 and when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah for 40 days. I have appointed thee each day for a year. Olunaku ntutaddewo nga lutegeeza mwaka. Ezenaku 40, emyaka 40 eseje yamala ngeri mu ddungu etambula nga wala enaku 40 Yesu Kristo yamala nga asiba. So enaku zino olunaku is a symbol of a year. Tujja bila bina maaso gye tugenda mu byokuyiga ebinaddako. So tulaba bonnabbi bonna kiwumbe kya Danyeri kyayimirira. Danyeri essula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu. Danyeri 2 olunyiriri 47 agamba and the king answered unto Daniel and said, of the truth it is that your God is a God of gods and a Lord of lords, of kings, and a revealer of secrets. Posi ekitabo kya Danyeri gye tugenda okugenda maaso eyo kye kitabo ekijjudde obubonero, kye kitabo ekijjudde ebintu ebyokubikkula, okuliviiringa ebiri hidden. Ekitabo kya Danyeri ne kubikkulwa bitabo bye bimu. Naye Danyeri ekinjawo ekimuliko malayika yali amaze okulaga Danyeri ebigambo bino amubuuza bino byenda bitegeeza kiraba magaali agaaka ne birabina naga nti Danyeri bikako si bya kiseera kyo. Bangi balidukana mbiro amagezi gali eyongera naye olimirira mugabo gwo Danyeri. Bino bya kiseera kya nkomero namugamba bikako saaka kabone seal the book Daniel for it is for the time of the end. Then ekiseera ky'enkomero kyatuuka kubikkulirwa nga Mukama wa Yokaana ebigambo bino yamugamba nti Yokaana tossa kabone okubyoyereseddwa kuba bya kiseera kya nkomerero. Ekiseera kyali kimaze okutuuka naye nga tossaako kabone weetaaga okutegeereka. Sobola nti mu Danyeri osangayo ensolo, kwikkulwa osangayo ensolo. Mu Danyeri osangayo amayembe googerwako ne mu kubikkulwa byogerwako. Mu Danyeri osangayo omukazi mu Danyeri tayogerwako nga mukazi naye mu kubikkulwa ayogerwako nga mukazi naye nga power ze zimu. So obuyinza buno bwonna bufaanagana. Ebitabo bino bifaanagana. Danyeri yayagirwako n'atategeera makulu gaabyo naye kubikkulirwa Yokaana n'amugamba nti no, ebiri Mukama yabigambako ne Yokaana nti kino kiriwo ekiti tossaawo kabonero bya kiseera kinene. Naye tulaba nga bituukira mu kiseera kyaffe kinene. So ebigambo bino bye tulaba Mukama ye mubikkuzi w'ebyama. Tulaba Danyeri wano agamba nti God is a God of gods, Katonda aba Katonda, and the Lord of lords, King, the Lord of kings, era Mukama wa bakabaka, and a revealer of secrets, abikkula ebyama. Ebyali mu Babuloni tubijjukira abasajja bane eno bayagala okutegeera Nebukadduneeza wamala okufuna okwolesebwa kw'ekibumbe kino ekyamutiisa ennyo n'akyerabira. Bw'omala okukyerabira musula y'okubira yennyini esula nga tusomye kuba gy'eva sitole yeweetambula. Naye Mukama wamala oyita abagezigezi nga bonna bagenda bazikiza kuba ne Danyeri yali omu ku bagezigezi. Tulaba ekyaddako kyekirwa nti Danyeri agamba neyeegayirira Mukama Katonda we bingi ebyaliwo bisigenda kuddamu n'amuwa obunnabbi bwa Danyeri buno eno n'amubikkulira ebyama. Wamala obiwulira Nebukadduneeza buli kyabamubuliranga ng'ajjukira, bwe kyamubuliranga ng'ajjukira n'amubuulira n'amakulu gaabyo. Ekyasinga okovinsinga Nebukadduneeza nti omusajja ono w'amazima naye byogedde kye bitegeeza byavuunudde kubanga yamubuulira kye yaloota oli ky'ataaloota. Naye yajja kibuuza abagezigezi nga mwe tebasobola kitegeera kubanga kyali tekisoboka omuntu ng'aloose ekintu ayoleseddwa ekintu
tobaddeeyo anagamba kimbuulire ndoose eki ate nga yakyerabidde akiroose kyali kizibu naye bwemubuulira najjukira byaloose Mukama nabimujjukiza yagenda omuwa miningi y'ebigambo bino nga takyawakana kubanga ge gali amazima so obulamu kabaka buzze bukyuka emirundi n'emirundi nga buzze bubeerawo naye nga Mukama abulaze nti buno bunaavaako buno nga buddawo buno bunaavaako buno nga buddawo ne mu biseera bino eby'enkomerero empires n'aziraga paganiro omutwagiraba mu biseera mu Daniel essula eno yennyini ey'okubiri Roma enkafiira eyogerwako Daniel essula emusanvu Roma enkafiira eyogerwako Daniel essula ey'omukaaga Daniel essula ey'omunaana byonna nnyiri ezoogera ku Roma enkafiira ate ne Roma ensomi so ebigambo bino tugenda kuba tubiyiga tubitegeere amakulu gaabyo kubanga Mukama mu bikuzi w'ebyama ali wamu naffe era ali ku luuyi lwaffe okutulaga ebigambo bino byonna nga ebyawandiikibwa so tewali kyosoma mu Bayibuli nga tekirina makulu kyobola mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essula 3 agamba nti buli kyawandiikibwa 15-16 buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa 15 agamba nti kubanga okuva mu buto wayigirizibwa ebyandikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza mu butukuvu era nga agamba nti buli kyandikibwa kubanga buli kyandikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okunenya olw'okubuulira olw'okuwabula ebiri mu butuukirivu omuntu wa Katonda alina okubuulira kyonna kyonna nga alina byonna Mukama atuwa ebintu byonna tubisobole bitegeera tubiyige ate tubibuulireko n'abalala kubanga tulina obugagga bwonna obw'ekigambo kya Katonda so Bayibuli ngazi bangi bagivuddeko n'abali babuli obusana guno baguvaako dda twali twesiga makulu nti abo abasajja babulya message eyo babivaako dda bagambye tebirina bulokozi niyo obulokozi mwebuli kubanga kubikkulirwa ekitabo ekyo kya Bayibuli nti okubikkulirwa kwa Yesu Kristo toyinza kutegeera Yesu Kristo nga totegedde kubikkulirwa kwe Yesu Kristo tumutegeera mu area zino ebimunyiiza ebimutyoboola ebimuvoola tubitegeera mu kusoma ekigambo kye bw'osomera kyakubikkula essula esooka paka kusula esembayo olaba Yesu waajogebwa wawalampirwa bwalinyirirwa n'obuwanguzi bwe mu kirabo ekyobulaba so tewali kyonna kyoyinza kusoma noga nti ebyo byabali ebyo byabayisirayiri ebyo tebitukwatako no Bayibuli nga bw'osoma ebigambo ebiraga Yesu Kristo bwakwagala bwe yawayo obulamu bukululwo bwakufiiridde bwalina ekisa kingi gy'oli bwayagala otegeere ne bino kubanga yabituwa si mu buzibe bw'amaaso teyabituwa kutubuza ng'abantu abasinga bakoze Bayibuli Bayibuli efuuse ekkubo ery'okubuliramu efuuse ekkubo ery'okutwala abantu okuzikirira ate nga lyali kkubo lya bulamu lyakuyamba abantu kubatwala eri Kristo Yesu Kristo aganze kubona amazima n'obulamu Bayibuli kigambo kya Katonda Yesu Kristo ye Bayibuli kye kigambo buli kyolaba kyawandiikibwa mu Bayibuli kubikulwa kwa Yesu Kristo it is a most word of prophecy so tewali wosoma Bayibuli nga teyeetaagisa bakujje mind eyo givemu twasose tulaba pagani symbols zonna twazirabye nga tutandika ekyokuyiga kineeno n'ekigendera kyalibadde kimu nti obone buno obwo bonnabbi bwe tuze tulaba bwe mbalazeyo ku lutimbe bulina kye butegeeza mu nsi muno mwe tuli basatanisiti babukozesa okukasuka meseji yaabwe eri bannaabwe so babukozesa abantu bangi nnyo n'ebibiina by'amadiini bibukozesa ebimu nga biri kitundu kubo ebimu nga oba bibikozesa nga omuntu atandika okubula egi n'ajjayo obubonero ng'omusalaba n'aguteekaawo n'aleka ogukozesa nga simbo y'obukristaayo naye tujja kulaba origin of the cross Yesu Kristo yafiira ku musalaba ge mazima naye miningi y'omusalaba lwaki abantu bagukozesa tulaba abatume empisa yaabwe gye beeyisaamu bintu bingi bye bataakozesa nga abakristaayo mu kiseera kino babikozesa ate nga Bayibuli nga twazimba ku musingi ebatume ne bannabbi Yesu ejjinja ery'oku nsonda bw'oba nga twazimba ku musingi ebatume ne bannabbi baakola batya abatume baakola batya kati ensi ekola etya mu kiseera kino eno bavudde ku kkubo ery'amazima batambudde bagoberera byabwe so Mukama mu bikuzi w'ebyama era alaba ebitannaba kubaawo n'atulabula n'alaba ebyabaawo nabyo ne tubitegeera mpozi twalaba ekibumbe kino kimaze okulaba nga kiyimiridde ekibumbe kino eno kyalina amakulu gaakyo ngamaze okulaba g'ensolo omutwe gusobola okubeera omutwe ogw'ensolo oba omutwe ogw'omuntu nga tumaze okulaba ku kibumbe kino guno mutwe naye bwakitegeeza bwakabaka era Bayibuli eri plain ku nsonga zino eno ng'ekubula ebigambo bino eno mu Danieli tulaba ekibumbe ekyo kiraba mu ssula ey'okubiri Nebukadduneeza kyayoleseddwa kyalagiddwa nagambye Mukama mu bikuzi w'ebyama kyali kiyimiridde kye yaloota naye buli paati ku kibumbe kino yalina amakulu Daniel n'agamba kabaka thou art this head of gold nti gw'oli mutwe gwa zaabu nga nyonya kabaka kuba kabaka bwali bufuga mu kiseera kino bwali bwa Babuloni
alayiko okumulombojera nti ayi kabaka gw'oli mutwe gwa zaabu kuba yalaba omutwe gwa zaabu ekibumbe nga omutwe gwa zaabu ekifuba kya kikomo ekisole kya feeza ekiwato kya kikomo amagulu ga kyuma alayiko omulombojera nti bwakabaka buno obugenda okugoloka ku nsi kuno obugenda okubaawo naye ayi kabaka ku bwakabaka obwo gw'oli mutwe gwa zaabu eyo portion okuba Nebukadduneeza yali alowooza agenda kufuga ensi n'agimalewo tali agenda muddirira n'agamba nedda gw'oli mutwe gwa zaabu kyobala nti wamala omulaga ebigambo bino Nebukadduneeza mu mputuye n'abumba ekibumbe nga kyonna kya golodi kyonna nga makulu kyayagala nti ye obwakabaka bwe tebugenda kuvaawo ebyokubwakabaka bwe okuyimirira tetubirowooza nako n'ateekawo ekibumbe ekyo n'agamba mwenna mukisinze atawulira eddoboozi ly'ennanga n'atavunnama wakusulibwa mu muliro tujjuka ebyaliwo nga tusoma ebigambo ebyo abasajja bakatonda abasatu abagenda mu bunyage baagana ovunama bwe baagana okuvunama kabaka n'ayisa ekiragiro babasuule mu muliro Danyeri yasematuka kubanga yali eringa bamaze omuwa ebitiibwa teyali wano mbali abagenda okusinza zeni bwe baagana okufukamira kabaka n'alagira babasuule mu muliro Yesu Kristo n'abataasa the fourth man in the furnace oba omusajja okuna mu kikoomi Yesu Kristo erabika n'abataasa olw'okuzikira yadda Nebukadduneeza Mukama n'amusaasa n'asobola okutegeera Nebukadduneeza yali akola ebintu bino si lwa bujeemu naye amalala gamuli mu mutima Mukama n'agezaako mujjungula n'agamugyamu kyobula mu ssuula ey'okuna amuwa omutima ng'ogw'ensolo n'amutwala mu nsiko ebiseera musanvu ne bimuyitako ng'obwakabaka abulese awo obunnabbi obulaga omutwe ogwatemebwa ne gugwa wansi ekikolo ne kisigalawo ennyonyi ezaali ziguliko ne zidduka ne gugwako suulwe okumala ebiseera musanvu ne biguyitako ne Bayibuli abanyonyola Danyeri nga anyonyola Nebukadduneeza muga nti kabaka ogenda kugenda mu nsiko omale emyaka musanvu ebiseera musanvu bigenda kuyitako ogenda kulyanga ensolo era Nebukadduneeza yammere enjala enviri ne zigira n'emyaka musanvu nga Mukama akyakumya obwakabaka bwe teri yabutwala n'akomawo n'abuddamu n'abusangawo n'ategeera Katonda era Nebukadduneeza agenda okufa nga Katonda ow'amazima amutegedde n'obukulu bwa Katonda yagezaako mushepinga n'amulaga Katonda kigwadiringa naye naye bambi ekyesanyu teyafaana nga bano bakabaka abalala nga ba Yerobowaamu Katonda bayalaga ebikulu bye nga tebali basajja bategeera Katonda naye Yerobowaamu yaddamu n'awakanya n'ajeema n'ava ku Katonda era abamu ku basajja ab'ennya Abayisirayiri abogerwako Mukama abasunguwaza Mukama sijja kuddayo mu bassekabaka ekisooka 13 mujagenda mwesomera ebigambo ebyo so mu bigambo bino eno mbadde mbategeeza nti Danyeri alaga kabaka nti ayi kabaka gwe oli mutwe gwa zaabu agenda maaso n'agamba mu kitabo kya Yeremiya 5:7 agamba nti Babylon has been a golden cup in the Lord's hand nti Babylon kyali kikompe kya zaabu mukono gwa Katonda that made all the earth drunken ekyatamiza amawanga gonna the nations have drunken the wine thereof the nations are mad amawanga ganyodde ku mwenge gwa Babuloni era galaluse nga siragenda maaso ne tulaba tukomyawo si kikulu lwaki Nebukadduneeza yagwali mutwe gwa zaabu tewali empire yasinga Babuloni bugagga mu zonna ez'emirundi ena bwali bugagga naye mu empire zonna yali esinga amawanga gonna empire zonna amaanyi yekitundu ekyokuna ekyalo ekyekyuma ekimenyamenya ne kigiye mu lula byonna kubanga ekyuma ekisinga obugumu mu byuma bino byonna bye tulaba naye ate mu bugagga zaabu yasinga omuwendo so Nebukadduneeza yali mugagga obwakabaka bwali bugagga Babuloni kibanga nti kyakubikulu essula 17 Babuloni kigudde Babuloni tulaba nga omulimu gwa Babuloni gwakubanga obugagga bwa Babuloni busendasenda amawanga gonna okugwa era lwolaba amakanisa gafuse Babuloni gagudde lwansonga emu ganoonya bya bugagga byanfuna obugagga bw'ensi ebugaleetedde okulaba nga gava ku kigambo kya Katonda era jja kulaba nti ebibiina byonna ebitatambula nga Mukama bw'ayagala bigagga mu nsimbi bye bifuga amawanga bye bigavaninga territories zonna bwe byogera teryaddamu kubanga biri mu Babuloni obugagga bubyambadde obugagga bw'ensi eno so Mukama atulabula agambye nti Babylon has been a golden cup in the Lord's hand kibadde kikompe kya zaabu mukono gwa Katonda that made all the nations the earth drunken ejatamiza amanga ensi yonna the nations have drunken amanga gatamidde over Hawaii olw'omwenge twamaze otegera enyigiza ez'obulimba ziyigizwa mu Babuloni olw'obugagga buno abantu ne bazitwala kubanga baagala okufuna obugagga n'ebirungi
agamba therefore the nations are mad, bwekityo amawanga malalu spiritually ebyomwoyo tegabitegeera. Ate ofundika ekyokwiga kino nenjagadde otegeere ebigambo bino mukwano gange alaba programu eno, njagadde obitegeere osobola okubimanya weekuume akabi akolekedde ensi eno bakajja. Katonda bwakisa agala tutegeere ekigambo kye tukitambuliremu, tuleme okubula okuva ku mulamwa, tusobole okutegeera ekkubo ery'amazima tulitambulireko. So obudde nga bufundikira osole nga butuweddeko go ge mazima, njagala okubajjukiza mugende ku YouTube channel eyo musubscribinge mulaikinge videos ezo. Obola tuzo butasukka wano lyo tugenda koma ku Babuloni ono. Nembasaba mufeeyo nnyo okulaba nga mufollowinga program eno, muzukusenga bangi basobole okulaba program eno bayige. Tugenda kulaba symbols, tugenda kulaba wakati mukulaba obone buno nanga tunazo okubulaba maaso we tugenda tuuka ku kinyusi ekyokuyiga ebyomuzizo Mukama ebimunyiiza okuyita mu bubone buno butuze tulabako mu bufunze. So mbagaliza olunaku olungi, mugende mukole emirimu gyammwe olunaku olusooka mu wiiki lwaleero. Olunaku olwajjo yadde sabbiiti ya Katonda twabadde mu kusinza. Olunaku olwaleero mukere mugende mukole emirimu gyammwe kuba ekigambo kya Katonda bwe kigamba, ennaku mukaaga mukole olw'omusanvu muwummule. So olunaku olwaleero nja kufundikira wano ebigambo bino eno nga mbasaba mugende ku YouTube channel eyo, WhatsApp mubuuze ebibuuzo, mukube essimu, ate kisinga obukulu mu supportinga omulimu guno. Bakadde bange abadde ku programu, Mama Nakaddu, abeeseguku, abeekyetume, abamukono, buli kifo bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda abawe omukisa, mbagala nnyo. Katonda ow'ekisa abakuume. Tunaddamu Sunday ejja ku makya saa 12 zennyini mutegeeze abalala, musharinge information eno ne ku YouTube osole ku Facebook osobola okujjukiriza abantu abalala nti banne program eno egenda kubaayo. Mukubire amasimu abantu abamu bazuukuke bambi otulo tuba tungi naye tusobole okuba nga program eno tugiraba, tusobole okuganyirwa mu Mukama. Abakuume nsigadde Kingi Paulo. Katonda w'ekisa abakuume mubeere bulungi. Tulina okulwana tuwangule ensi eno, tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseeko